Ssaabaminisita Robinah Nabbanja asabye abakulembeze mu disitulikiti okulira Akaayi ne Lyantonde okukunga abalimi okwettanira ennima ey'omulembe basobole okusitula ennyingiza mu maka. Abantu balina ettaka wano okusinga gye tubadde mu Kabaale, naye olaba ng'era abantu bali makatono ndowooza lwa mikono. Twagala omuntu akozesa tractor alime wanene kuba obutale tubuli makati. Nabbanja okwogera bino abadde mu nsisinkano n'abakulembeze ku disitulikiti zonna ku bitebe bya zi disitulikiti zombi ng'abakubiriza ku mwoleso ogugenda okubaawo. Asabye abalimi boogere ku ebyo bye balima nga beeyambisa ebigimusa n'ebyuma ebifukirira. Katonda yakola Uganda n'akola Akaayi n'abeetolooza amazzi ng'alina ekigendererwa ki, naye tugatunuulira butunuulizi. Tukoze tutya okukola irrigation. Waliwo irrigation systems obutono nga naye mwenyini olina emitwalo gy'ataano osobola okwefunira kw'osobola. Abakulembeze okuva Akaayi okuli ababaka ba paalamenti balambulidde minisita ebyo ebibasoomooza mu by'obulimi. Akaayi tuliraanye ennyanja Kijjanabarola n'ennyanja eya Kakyera. Enkuba buli lw'etonnya ennyingi amakubo gaffe gatwalibwa amazzi ate tulina affirmative plan eya Akaayi. Ne President Museveni bwe yajja nga lumu nga tukuza olunaku lwa HIV yatugamba nti essente za oil zinasooka oluguudo lwaffe ajja tusosowaza. Tusaba omutuusizeeko obubaka bwaffe. Ziri enguudo bbiri ezitukubaganya empawa. Olusooka lwe luva Isingiro ne lujeera Akaayi wano ekyotera. Ng'ali eri Lyantonde ssentebe wa disitulikiti Fred Muhangi naye amubuulidde ebyo ebibanyiga. Ngenda kukanjula mu Lyantonde ery'omukatro corridor izina lya Yeekulu Munonga Ishaza nakabura okujeeta kabura okubura mwisi nabona okuta nayikondo kuzumu. When you sink a borehole it can give you water for only 2 years. The third year ne wayayome. So that is our biggest challenge. Omwoleso guno mu disitulikiti ezikola ebbendobendo ly'e Masaka gwakubaawo nga 28 omwezi guno. Mu ngeri y'emu Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'amata mu nsi yonna. Ebikujjuko bibadde ku kisaawe kya Ngoma Town Council Playground. Bano basoose kukumba mu kitundu n'okudduukirira bannakazadde b'eggwanga mu ddwaliro erya Ngoma Health Center 4. The most important thing is to create awareness for them to understand the benefits of milk consumption, and that's what we are doing today. Abatuuze nga bakulembeddwamu omubaka wa Nakaseke North Nyongera Enoka basabye gavumenti okubayamba okubazimbira amakolero g'amata. Singa amakolero bagateeka amagana w'eggali nga tetutwala nte live okuzitwala e Kampala kijja kutuyamba nnyo, emirimu gijja kulabika. Minisita Mbezi ow'amagana obulimi n'ebyennyanja Bright Lwamirama asibiridde abalimi n'abalunzi entanda okwenyigira mu bwegasi olwo lwe banaabakwasizaako. Abaganda bagamba nti agali awamu gegaluma ennyama, n'olwekyo nandi nkunze abeegasi okulaba nti ebintu byabwe babiteeka mu mateeka, baleete papule waffe bakole application tubayambe. Ismail Kasoha ne Shamshadi Nalujja be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.